Kadaama TV buli kadaama ali obulungi manya waliyo kadaama atali mu mbeera nnungi. Omulimu gwa kadaama nyinza okugamba mulimu si mwangu. Bw'oyagala okubuuza Omuwarabu y'ani olina kubuuza kadaama yekka. Base kadaama tasobola mubuuza Muwarabu y'ani kuba amulabako bulabi essaawa eyo gye bakola naye. Naye kadaama y'amanyi Omuwarabu ensula, ensiiba, enneeyisa buli kimu. Kadaama gwe ngenda obaleetera emboozi ye ya nnaku era agyogera akaaba okusinziira ye ekintu ky'ayiseemu oba ekintu ky'alaba. Njagala nnyo lwaki mbaleetera bakadaama bennyini nga beeyogerera nti kadaama nze nzikiriza nti buli muntu ayogera ekintu kibeera kikwata ku ye nga ye omuntu era aba akikunyumiza nga ye bw'akiwulira. Ky'oba olaba siwakanya kintu kyonna kya kadaama ky'ayogedde kuba ye aba akikunyumiza okusinziira ku ye ky'awulira ky'ayitamu. Kati gwe atakiyitamu atakifunangako oyinza okuva eri n'okiwakanya, oyinza okuva eri n'ogamba kadaama beekoza. Tewali kadaama yenna yali akutte ssente ze oba yali avuddeyo n'agamba kanve mu Uganda ŋŋende nkole n'atuuka eyo n'agamba nti tagenda kukola. Obuvumu bw'abeera nabwo okuva wano e Uganda ng'agenda okukola bw'atuuka eyo bw'aba alemereddwa kitegeeza ddala aba alemereddwa. Ate n'embeera ze tuyitamu ne bw'ebeera wano Uganda tulina ups and downs. Omuntu olina okumanya nti waliwo abantu ebigendera obulungi waliwo abantu ebigendera obubi. Naawe kennyini mu life yo waliwo n'owulira nga mu butuufu buli ky'okola omwezi ogwo kyonna kifu oba wiiki eyo kyonna kifu. Aye ne wabeerawo wiiki oba omwezi nga buli ky'okola kyonna kikola kiyitamu. Kadaama ono emboozi ye mujja giwuliriza. Awulira akooye, awulira tafuna bwenkanya, tugamba ky'ateekamu mu mulimu gwe si kyafuna. Alaba akola ekintu ekisinga ku kiki ky'afuna. Njagala tumuwulirize. Bannange nkakasa embeera mwe tukolera ddiirwa egenda okukyusibwa. Ddi omuntu gw'omanyi gw'oggyako omusolo okuwerera ddala gw'omanyi nti omufunako ekirungi ddala ddi lw'ogenda okumulumirirwa. Ekyandibadde ng'okulumirirwa oba okufiibwako balabye kukwata baana kubasiba. N'awakati mu mbeera nga tomanyi nti oli ekyamutolosa mu nju tetuganye mulimu abakyamu mu bbo. Naye n'otasooka na kuwuliriza oli. Abaana bali mu nnyumba ng'oli akoze emyezi 6 emeka tafunanga yadde ku 10 ky'omusaala. Naye n'okola mu mbeera ne mukati mu mbeera ng'onyigirizibwa n'osigala ng'okola n'ogamba kankole olw'ebiruubirirwa bye wajja nabyo by'oyagala. Ekisinga okuluma gye wava nga tofiiriddwako ne gye wajja nga togenda kufiirwako lunaku na lumu. N'okola wakati mu buli azaamaanya gwe ne weewaayo okulaba nga b'okolera ogezezaako obutabeera muli azaamaanyi gye bali. Singa Omuwarabu amanyi omuliro ogugenda okumwokya bandyesonyiye ekintu kye bayita kadaama. Singa kuluma nti bwe babisoma era babisoma naye byabalema okutegeera. Batono nnyo mu bo ababisoma ne babitegeera. Omuntu akuweereza muli bantu abagenda 50 abaweereza naye n'olemwa n'okugamba ekintu ekitono ennyo nti eddoboozi lyo likkakanyeeko gy'ali. Kyatakoze mu butuufu omubuulireko nga oli mukkakkamu naye ate nakyo nojja ng'okanula eddoboozi wakati ne mu mbeera ey'okutiisatiisa. Ono ati singa amanyi ekika ky'omuliro ekigenda okubookya bandyesonyiye kye bayita omukozi. Okola bamaze okulya oyozesa ebintu
oli kyayinza okuba ng'afudde yenye ayinza okubuuza ofunye amazzi n'entende webikoma tayinza kuddamu kubuuza waayo omaze okulya wabula alaba bintu byotannayoza bungi bwabyo n'agamba ng'oyoza mpola bintu ogenda bimalawo ddi byonna ng'ekyo kyalaba okusasula wakati ne mu mbeera bwetyo nga gy'okoleramu n'atafaayo gamba nti omusaala gw'omwana ono kangwanguye n'asobola ogenda n'agula engoye ne bagula ebintu ne bagula n'essowaani gye baliriirako emyaka 6 egijja mu maaso naye najja akunnyonnyola agambe baye batalina ssente omusaala gwo bajja gukuwanga ennaku ziyiseemu oba n'agamba atugumikirizemu omwezi guno tujja zigatta n'omwezi ogujja mu kifo ky'okugamba naye omuntu ono katusooke tumusasule ebyokwambala kasita tulina engoye ze twambala tunaabikola oluvannyuma bannaye bakadaama osabanga nnyo mukama mu kaseera ng'otuuse okubeera omukozesa webeera omwekanya eri oyo omuntu gw'oliba okozesa kuba abasinga obungi mutegedde kikyo kitegeeza okubeera omukozi osabanga nnyo mukama nti bwakuwa omuntu oba mu makaago oba ku bizinesi gy'oliba okoze gezaako okubeera omwekanya eri omuntu oyo gw'oliba ogenda okukozesa kuba abantu abo betukozesa bajja tuviirako omuliro ogujja ogutwokya wakati mu mbeera nga fe abagwenoonyereza naye nga wava kintu kikyali kitono nnyo naye gavumenti yennyini yasazeewo eyoole zonna basibe naye nga tategedde oli yatoloka ng'atolose lwaki ki ekyamugya mu nnyumba mwe yali sigenda kubeera mu nnyumba mwe baagala kunsaddaako nsuubira obutatoloka wabula gugenda kunkwata okuba mu kkomera ate oba baazimpa aliyo emiceere n'enkoko osiba oteeka eyo naye nga ki ekyamazima tunyigirizibwa embeera mwe tuli ekyusibwe batono nnyo asobola okusigala mu mbeera nga yeesuuliddeyo gwe nagamba ng'omukozi nga by'ayagala atulisa osemberedde okubituukiriza ne bw'otabimalayo kyetusaba si kingi kwongezebwa ku musaala n'okutereeza mu mateeka mwe tukolera kyokka kyetusaba tetusaba kingi tuyingira ne tukola ebyeyo lwa bulumi bwe tulina eyo bantu ba famire zaffe so si kwefaako ffe nga ffeka abakyala bajja ku byeyo nga balumirira baana baabwe basome maama waaba teyasoma omwana asome baleme kufaanagana oli alina omwana we mulwadde alina maama we mulwadde najja ku kyeyakola omwana we ajjanjabwe oba nnyina ajjanjabwe ne tumala nga n'abamu tetweyambye ffe nga ffe wabula ssente zona zimayira ku bantu banjuuyo aye nabo olumu mwatto nga tebasiima bakanya kuba amasimu nakuweereza bubaka ng'oluddawo okutuweereza ssente tuli mu mbeera mbi nobula omugamba gwe jangu eno gye nzijja osule ekiro kimu ku makya oddeyo tulabe naye n'osirika n'atulyako omusolo naye n'atalumirirwa gamba nti ekyamaguzi kino kyenfuna mukankiddaabirize nsobole okuyingiza ekiwera naye muli babi naye kyonna kyekiri ekiriddebwa mikono gya mukama alikyanukula